Wetelevu na mikwano tukomyewo oli ku 98 akatonyeza 7 era ng'oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanikanga ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa ku Nabo kuliraana ekisaawe. Juliet Juko jeje olw'ekisa kya Katonda ntunze ndi emabega w'omuzindalo guno era nga tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Kamusiime Eva mikwano abaana abasoma abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi yonna wootudde ntende peer groups zegendereze omanye kiki ezaagala naye omulaba ayinza okwekanga nga se future yo ate n'otasobola kuvaayo ng'ate mukisa Eva gwe yafuna. Tugendagenda maaso tulabe ki Katonda kyasobola okukolera obulamu bw'abaana be. Nga sinnamukomyawo njagala okusooka okuyisaawo ekirango kino Midland Parents Academic Agency Kiwotto ssomero lya secondary kuva ku senior 1 mpaka ku senior 6 ate era nga ly'abawala n'abalenzi lisomesa arts ne sciences musingi gw'abalokole bino Wamanga omuyizi abifuna ku bwereere ab'ekisulo omufaliso ebitabo pen uniform eddagala ly'amannyo sabbuuni ayoza sanitary pads eri abawala ekikopo n'essowaani era ate abaveewuka ebitabo pen uniform ne lanchi. School fees mukwana ab'ekisulo $54 abaveeka $28 okwewandiisa $3 ennamba z'essimu gattako 073838657 oba 075389255. Kale mukwana abalungi tugenda maaso nate n'omuwanguzi waffe mukyala Kamusiime Eva gwe tuli naye. Mukyala Kamusiime wanje musumba otuuse tuyagala kumanya ntuuse saagala kumanya kati nyingidde class ekisooka tebamanyi nti nonze mbadde na mu nfumbo bamanyi ndi mwana munne kati baagala kuneesembereza kati nze saagala kakati ntuuka nsoma tebamanyi bali ne maama w'abaana tebamanyi naye nze nasoma jjukira obuzibu bwe nalina nga ngenda ku ssomero nalina kiri ekintu nga kinkozesa kiri kyenakugambyeko kyasigala era nga kinkozesa wadde nagenda mu bufumbo wadde nakola ntya kyasigala nga kinkozesa. Kakati jjukira ninayo n'okwematiza kwange nayo nako weekuli kati bwe buzibu bubiri bwe nali nina. Kakati nembeera ku ssomero nga nsoma naye birooto nga bendoota ebimu ndoota nte zingoba ndoota abewaffe abaafa naye nga ndi nabo ndoota ndi mu binnya bwe ntyo mbuukira mu bbanga ebyo nga byendoota. Kakati sabifangako nnyo netandika okusomanga ebitabo nensoma nenfuula ekitabo mukwano gwange ago ge mazima bwe natuuka nga saagala kumanya naye ng'ekitabo kyonkyagala nensoma ebitabo kati nze okugenda nagenda leeti very late musumba natuuka ndowooza nga bozayo omwezi nga gumu bawumule kubanga nasooka mu kavuyo ako ng'ojoininga senior 5. Yes nga joininga senior 5 kati natuukira mu copper notes kati nva mu copper notes nga tukola ebibuuzo kati nenfuna 10 points kati bwe nafuna 10 points nenzira ewaka sister wange nasanyuka nnyo nagamba wafunye points 10 omuntu yagenze omwezi gumu nasanyuka ngamba kati nali kubanga sange mwagala kati nali njagala nnyo omusanyuze kubanga nange yalwana nnyo okunzijako enako eri. Kakati nembeera mu kitabo musumba naye jjukira bambi nali nsiiba nga drawing nzisiiba naye nali sibitegeera simanyi lutalo simanyi engeri gy'okubikwatamu nga nyinza okusiiba drawing nga anyiize nga nanyigira omuntu nenjisiiba nenjimalawo nga anyiize nga simubuuza jjukira ndi mu dry. Kakati ekyo tekyanyamba okuwangula ebyali bingoberera kati nensoma senior 5 first term nengenda mu second term nayo nagikola bulungi kati third term nakola bulungi nensinga bawala bonna afuna 20 points. Kakati nali akamala ebibuuzo ebya senior 5 nga tugenda mu senior 6 bimaliriza naye nze nali mu Kampala. Yes wano mu Kampala nali njagala nnyo economics nga yanyingira no mu musaayi nga njagala nnyo era nga ngamba bwe ndiba sifunye 6 points mu economics
tekisoboka kati ezo ngambala tekisoboka mpazi yeba yes yeba kati nga njagala economics nga njagala ne divinity kati jogu nali mwagala naye nga sibi ebyo kubanga waliwo gyosinga okwagala of course lesson kati mba ndi awo nga nina ekitabu kyange kyenayagala ennyo senior 5 najigulira economics ekitabu kirungi nnyo nga kinene nnyo kati senior 5 yonna yali mu kitabu ekyo economics naye nebwokinsaba n'okuba amavivu ote nga sobola kikuwa bw'oba misinze notes ng'onoonya mulala yajja okuwa naye nze ng'ekyo kitabu sikiwaayo kubanga ng'amanyi kijja kubula ate nfuna obuzibu musumba mba neebase ekiro olwojjukira ndi mu boarding school naye neematiza ndinda ne bagenda wa mu prep neneesigaza emabega waakiri nja kikolera mutooyi oba ngende ku ddeeka yange ate simpitire mu dinisa ng'amaliriza ngende mu prep ekyakutandika ku myaka 7 yes kakati obubuzibu nabwo nga weebulijjukira nsiiba naye ate neematiza tebyanyamba musumba ne wajja mu kirooto muli kati tuli ku kirooto musumba ndoota waliwo muka anko wange gwe nali mmanyi naye oyo omukazi yali agwa eddalu yali agwa eddalu nga bamusabira nga addawo naye nga mala nga agwa eddalu kati bwe yamala n'afa bwe yamala okufa ne bamuziika bwabaamuziika kati ate mulaba mu kirooto najja ate nga nsanyukira naye yali ayina abalala baali nabo emizimu emirala gye simanyi n'atuuka nga basanyufu ne bangamba twagala kusoma naffe ebitabo twagala kusoma ebitabo nze mwagala kusoma bitabo naye agamba ye twagala kusoma ebitabo naye twagala kusoma economics abafu yes mwagala kusoma economics konze ye kati nasooka ne mbagamba ekitabo nkyakikozesa ne bangamba nedda kituwe naffe tusomeko nenkwata ekitabo nenkiwa omuzimu ogwo ne gugenda nakyo ngenza okuzuukuka ekitabo bakitutte mu kirooto mu buliwo nkiyina nasanyuka bwe nazuukuka nendaba ekitabu kyange naye banange nga simanyi era bakoze batya bakitutte ebyaddala munsi ey'omwoyo waliwo ekyayingiddeyo musumba ngenda mu luwumula olwo ngenda kukomawo mu senior 6 promotion olwo tugimaze maliriza bulungi nzasi kwegamba nga ndi musanyufu sisange nga musanyufu nnyo nga bwolowooza bannange musumba ngenda okudda kutuuka mu luwumulo nali sooka nga nempumulako ewa sisita wange nemala nengenda mu kyalo kuwumula kakati mba ndi awo ekiro nga neebase nawanda okuzuukuka ng'enviiri zonna eyo third term twali tukuzanga enviiri nga tetwagala kuzisalako kwegamba mu luwumulo obeere ng'olinako akaviiri obuviiri bungi ku mutwe ne tusibanga kati ng'ogenda kudda kusomero ng'ozisalako kati nali nzikuzizza nga njagala kusibira Christmas nagenda kusanga nga tekuli musumba nga tekuliibo awasharini enviiri mubuliwo nga tekuli si kirooto nga baaziseze nga neebase baana ndawako wa sister wange katatani yazisa ndawako wa sister wange kati kanako mu maaso obuviiri bw'omu maaso muno bwasigalamu kati wakati wonna nga tekuli ng'erishawuri ni yennyini kati nenzuukuka nengamba sister wange enviiri zange zibuze nambuza zirazeyo nangamba oba bagenze mu saluni ne bakookya nengamba sinabagendako mu saluni nabadde njagala kusiba nga nina nakyo nengamba nedda oba olwa ebizigo bye bataddemu konze mazima ga Katonda nze sinabakuteekamu bizigo enviiri nga tekuli ngamba oke mabandi awo olunaku olwokubiri nendoota ekirooto ekirala nga nabadde ntambula ewaffe eyo waliyo oluguudo baali bakalukola gye banzaala kati nendaba trailer ng'eva sayidi emu kati nga nina omwana wange mu ngalo nga tutambula jjukira musumba omwana wange olwo bwe ntandika okusoma senior 5 naye atandika baby class naye yali asoma olwo kakati nga mukuta omukono tuli mu kutambula kati trailer yava eri n'etugwira kati mu kirooto muli nategeera nti twafa kati nempawa muka mu kirooto nengamba kino kirooto nabaki kati olw'okuba nali manyi okusaba kati generabidde olwo bwe najja eno sister wange natandika okuntwala mu kyaki z'abalokole ezeeno naye si wano natandika okuntwala mu ndeeba netusaba naye ebirooto era nga n'olutalo sinaba bitegeera naye nga ngendayo lumu na lumu kati bwe naloota ekirooto ekyo
nempuliramu okutya nengamba kanyingire dry nakusatu nenziyingira nembeera nga ngenda ku church eyabalokole nensaba eyo dry nasaba nyonyonyo nankutwano kubanga nali maze obiyiga eno kati bwenamala okukutula enaku esatu nenzivaamu nenkwata nengenda mu kyalo. Nina omwana wange tugenda mu kyalo bwe tuba tutuuka eyo tunatera okutuuka banange emmotoka y'overturning emirundi ng'esatu netufuna accident netumala mu kirooto nedda obuliwo kati ngenze mu buliwo ngenze mu luwumulo tutuuse mu kubo tufunye accident luli wa kirota bulosi luli na kirota bulosi era nga nina omwana accident eva mu kirooto kati etuuse mu buliwo mala okutuuka mu buliwo omwana teyafuna yadde buzibu n'obwo kati nze ensingo oba yakola etya olulimi nolekerawo okwogera nenfuno ntabuka nembeera ng'omulalu nentandika okwogera buli kimu kyonna kyenalindabyeko nenjogera nani stopu jukira olulimi terwogera bulungi banange nabonaabona ne bantwala mu ddwaliro fotipoto nembeerayo ne bangamba tebansobola ate banziza e Kampala kati ate ne banziza e Kampala ne bantwala Kampala hospital ntuuse Kampala hospital ne bangamba nti n'obwongo bwange bwayeshekinga kati ne wabeera mu space wakati kati bulina okuddamu bwegatte olyokoddemu amagezi naye kati tegasobola musumba nembeera mu mbeera eyo naye nkaaba nga ngamba naye kati kino kikubanga mbadde ngenda mu senior 6 nga njagala nnyo okusoma musumba kakati olunaku lwatuuka olwokudda ku ssomero sisange nangamba oba olindeko nengamba nedda nze ngenda kusoma kati ate ngenze kusoma musumba sitegeera olulimi lwayogera bulungi bwatuuka ne luvaayo ne lwogera bulungi naye musumba nga byandaba nyoza okulaba nendaba B nenjiraba nga S oba nendaba B nga 10 zonna nga zeegoberera ogenze ku ssomero ngenze ku ssomero kati oba nendaba tica nendabamu batica basatu oba nendaba omwana namulabamu abaana 2 bwebityo byenali ntunuulira kakati nengamba bange jukiro lyo omukyala yali agowa eddalo yatwala ekitabu kyange kakati oluusi mba neebase nganvaayo netandika okwogera mudamu natandika okwogera dda n'okuba enduulu bwebityo kati metron yatuuka n'akoowa nagamba nayo n'omwana mumuzeeyo bwe bagamba mumuzeeyo era sisita wange yansitula nentwala ewaka kakati nzijukira nali waka kati bwe nali ewaka kati muli bwe nakolanga obulungi kati oli omusajja yali yaŋŋamba ajja kunkomya ku senior 6 kakati muli nga ndabiza okugenda ku university tewali kati nze mu mind zange nengamba anjulize ewaka at least nakola bulungi asobola kugera ku district nemusomesa kati muli mu ndowooza nekinsigalamu kati era bwe najjuza forms nenzijulize ewaffe nga njagala district ekoleki empe school tuition entwale ku university in case bwemba nkoze bulungi yes kati jukira wano sikyakwata ku kitabu sikyasoma kilasi njigendamu nemalamu eddakiika 2 ebintu nebikyankana ne baddamu ne banziyo ne banziza mu ddoomu bwebityo ate jukira wadde nali mulwadde ekyokwematiza sakyerabira nasigala nkikola kakati musumba obudde bwatuuka sista wange antutte ndi waka kati taamu yali etuuse second taamu sista wange gwenzirako nangamba omanyi waliyo nasangayo omwana bali bamuyita Rita mukwano gwange nangamba yajjako emutundu nabeera ngamba Pastor Tom kati yasooka okungamba nga njagala kubeera mukwano gwo jukira nze nali sesembereza leno nga siina mukwano nangamba naye mpulira njagala kubeera mukwano gwo nze saagala ekyakuleetera okukyawa emikwano be bali abawala abakuyingiza mu kintu kiri nabo baalimu ekirala oba nakoowa ensi ntya bannange nze sitaani yali yanyambaza obukyayi nga nakyawa buli omu
kakati musumba omwana bwe yabeera yanemerako njagala kubeera mukwano gwo njagala kubeera mukwano gwo olunaku olumu ne muwandikira ebbaluwa ne mugamba bwe oyagala mirembe toddamu okunesembereza kubanga sagala kubeera mukwano gwo natandika okukaaba bwe yatandikanga okukaaba kati natuuka ekiseera ne musaasira ne mugamba kale na ngabeera nga gamba naye nze mpulira nkiwulira kati yatandika okunyumiza Pastor Tom natandika okungamba Pastor Tom nasanga nga alina katabo ka Holy Spirit nagamba biki bino kusomero mu senior 6 olwo akasoma kwanze Holy Spirit byebiki namugamba bino osoma biki nangamba nakajja wa Pastor Tom muka brother wange jasabira yantwalayoko ne batusomesa natandika okunyumiza abasingozi bye basomesa olwokuba nze nali saagala kumanya era nasigala nga saagala kumanya ne mulekeraawo naye bwe yanyumizayo Pastor Tom ngenda okutuuka ewaka nga sister wange gwenzirako ng'ayogera Pastor Tom ningamba bannange kiki kino nangamba naye gwogo omutwe nze ndaba gusaana wa Pastor Tom omutwe nga gwagaana musumba nga gwagaana okuwona ekitabo sisoma kirasi sizigenda azifu nagenda kusomera okwebaka kati nali ndi awo sisange nangamba njagala kutwala ewa Pastor Tom mwaka gw'ogujjukira senior 6 second term mwaka kyogo 2012 nga nkwata nga ndeeta wano emutundwe wandeeta emutundwe nsanga kyaki y'abapya gye basabira ku mande gye basabira ekiro ekyaki enene bagisiba ngenda kutuuka nga kyaki y'abapya ejjudde kati fe nga tulina okusabira ku mulyango alumala beebakamu kati tetwafuna wakwebaka mu nju kati ne twebaka waweeru wa kyaki nadda nagamba sisange nzisika kubonaabona twasuze wabweru sisobola kuddayo setaani n'anyambala bw'atyo nengana okudda naye weewunye musumba olaba esaala gye nasaba ebintu bye nali ndaba mu babasumba abantu babiri mu maaso tebyadda jjukira esaala yokera gye nasaba kubanga nali namala dde okwatira obulokozi mu ezo kyaki ze nagendangamu ez'abalokole kati kyekyo kyokka ekyavaawo naye omutwe gwasigala nga gunnuma nga gunkuba naye ebyokulaba mu maaso bye byabuliraawo nenzirayo kasita nze nalaba nga sikyalaba bintu ebyo sadda musumba sadda nembeererayo kati nengenda mu kyalo ngende nkola ebibuuzo nentuuka nankola ebibuuzo bulungi naye nga nyinza okolamu bwenkola namba 3 nenkoowa nga ndekeraawo bwenkola 2 nenkoowa nga ndekeraawo zenkola ne kasita mpulira omutwe nga gukooye nga mbirekeraawo nga ngenda era namala nenkola senior 6 ebibuuzo byange nebikola ki nebidda nga nfunya points 14 kakati buli kimu kyali kimaze okuntama nga ndi awo jjukira nziruse kusoma biganye points ze nali njagala sizifunye byonna ne bitabuka bwe bityo nenkomawo ekampala eri wa sister wange nembeerayo nentandika nga okusaba ezo kyaki wano saddawo emutundwe saddawo sobola kulimba embeera nga nsabireyo kati nebeera 2013 kati 2013 katonda agenda okunkwata sister wange bamuleetera olugambo munjagala bbaawe kati luzze anyiiga yanyiiga kati bwe nakimanya naye nali samwagalako ate nga simwagalangako kati nze ujjukira nimuna obusungu kati jjukira tubeerayo fembi kati n'omwana gy'abeera nange gye mbeera kati nenkubira taata w'omwana speed nemugamba munange byonna ebyaliwo kati nangamba kati mbapangisiriza ennyumba nemugamba ye nampa emitwalo 3 naye olwo azimpa ku condition tujja kusigala nga tuli mu relationship nanti yakusomesa nemugamba ye tujja kusigala nampa sente nempangisa ennyumba tutandika okubeeramu awe ennaku we yanywereza emabega mu maaso sista wange adda angamba gwe nakugamba Pastor Tom katonda wake
nambisiba era nenkomawo wa 2013 nenkomawo wa nemutundu ndowooza nasaba najja wano nali bangobye mu nnyumba eri bwe bamaze okungoba omusajja jukira natuuka nemwetandika omwepankira kubanga nali saagala ekizibu kikyali kinkola ki kintutteyo ekya rent kati bwensaba waneeno natuuka nembeerawo ennaku 3 bwe nabeerawo ennaku 3 nensanga omusumba Saara. Musumba Saara namwagala nnyo nayagala musumba Saara simanyi lwaki nga njagala mbeere nga mpuliriza buli kimu kyayogera kati nabeerako ennaku 3 kati nali nina omutwalo kati musumba Saara nga agamba sente zoyina zisige ngamba musumba Saara abadde ki nina omutwalo gumu gwe gunzize ewange kati ayagala nguweeyo nayagala ku sente zoyina zisige kati nali ndi awo nenkwata omutwalo gwe nalina gwokka gwe nali nina jukira wano simanyiiwo bulungi sina nagwe manyiiwo nesisange ku luno najja nzekka simulina nakwata omutwalo ogwo nenguwaayo gwe namala oguwaayo musumba nali nfuluma awo mukwano gwange nankubira oleyaleya negayirira mbu abeere mukwano gwange nampeereza emitwalo 5 ku ssimu nengamba eno omutundu eno yandikola nenkwata ekkubo ekya ssente kyekyakutegeezesa iye ebigambo ebirala byonna mubapya tewatuuka ate mubapya nagendayo mubapya saagenda era nze kyanduyisa wano okusumululwa kugaana okugenda mubapya obudde nga bukyali kubanga nagendayo ng'obudde buyise kati kyekyali kikugaanye ati banga mbagenda mubapya kati nze nga kyenjagala kyakinene zisaagala genda mu kaca kyakatono njagala awali abantu bangi wenjagala naye abaneeri babeerangayo naye nze omutima gwangambanga eri tewali bantu bangi kati nze nange nembeera muki mu bakulu nendemera mu bakulu naye Katonda bwe yankolera ekyo ekyamagero nenzira ewaka mbantuuka ewaka jukira najja nensiiba ennaku 3 era mukwano gwange nankubira oyo mwennyini nangamba nabadde neebaze omuntu nangamba jukira abo baali bagagga nangamba nkuwa emitwalo 3 simanyi ddoboozi weriva naye nze naliwudde nga neebaze kati najja nampa emitwalo emeka 3 ndowooza olaba musumba eyabadde mu mbeera kati nakwata ezo emitwalo 3 nensasula baali bamanja rent mba naakamala ennaku 2 nenfuna omulimu nentandika okukola awo erugogo banange nasanyuka musumba nasanyuka nensanyuka omwana wange netuseka netufumba akamere netulya nensanyuka nyonyo nentandika okukola kati ano nembeera nga nzijja lumu na lumu ate nemaze okufuna ekyamagero ate kati nzijja lumu n'olumu kyakyo yabapya sikola ki sigenda nabeera awo paka era omulimu gwagwerawo era bwe gwamala okugwawo 2014 nenkomawo bulungi nga sikyayina mulimu nga sikyayina gwe Yesu ali omwagala nko kyamagero buli wekyatuukanga nga gwokikwata nga weeyongerayo nga neeyongerayo katukomewo tumaze okomekereza mikwana balungi tovaako